Tessa Films, Promise Movies. Samantha, yayambanga, buligwe yalabanga yayamba. Samantha, yesiganga, buligwe yalabanga yesiga. Samantha, buli kyokola kimala ne kikuddira, olwo ne wejjusa ekyakutuma, kyosiga kyokungula. Samantha, buli kyokola kimala ne kikuddira, olwo ne wejjusa ekyakutuma, kyosiga kyokungula. Samantha, okwagala ebintu by'otakoleredde, eyo y'ensibuko ya sitani, y'ensibuko y'omutima omubi. Okwagala ebintu by'otakoleredde, eyo y'ensibuko. Teyalina kizibu, kati yalaba ng'afunye ka interest kali Namataka yamuyingizaamu, oba okitegeera. Oba okkirize obeesiga kyenkanawa. Wamunaye abantu tebakyesigika, oli asobola okukola ekintu ekyo ng'ayagala kuddisa. Oba okitegeera. Kati obeesiga kyenkanawa. Mbeesiga. Mbeesiga. So kakati bw'oba obeesiga nga naawe baakwesize obakolere ku ddiiru yaabwe. Nawe nsaba obe mwesigwa gye bali. Bwe bakukwasa ebintu ebyo ne babiteeka mu mannya go, si bibyo, byabali. Wabula ggwe just bakozesezza mannya go. Si biki, si bibyo. Kola ekigambibwa okukola. Kuuma ebintu byabwe bulungi. Naye bw'otoobikuume, ojja kwesanga nga neekana akakadde ke badde bakuwa omwezi nga nako kakufudde. Kuba ebintu by'ettaka n'amayumba bissa. Oba okitegeera. Era abantu abawulira bafudde ng'ekibatta mataka. So n'olwekyo mukwano, olina kubeera mwegendereza. Weegendereze. Kuba omanya ky'oyingidde kiri wakati mu bulamu bwo. Oba okitegeera. Bw'oba ng'obeesiga kituufu, kola ekikuweereddwa. Birabe ng'atabiraba. Birabe ng'ebitali bibyo. Oba okitegeera. Mpozi n'ekirala ky'ogenda okukola, ojja kuyisangawo omwezi gumu. Ojje, nyongere okuwa advice esobola okukuuma ebyo ebintu. Kuba ttaka mayumba kintu kinene nnyo. Ojje buli mwezi nyongere okubuulira butya bw'osobola okubikuuma. Kuba ebyo ebintu bikema. Byebyo. Mpozi n'ekirala ekiyinza okuyambako okukuuma. Bwe baba bazze okukola okukyusa amannya go ogateeka ku ndagaano zaabwe oba ku byapa byabwe, osobola okukolayo ka vidiyo oba okuwandiika endagaano eraga nti mu butuufu mmwe kennyini mwankwasa ebintu bino mbibakole ki, mbibakuumire era ne mubiteeka mu mannya gange. Oba n'okwata akatambi, process eyo nga bw'egenda otambula yonna, n'omakinga sure nti okakuuma, obwo buba bujulizi. In case nga bakwefuulidde. Kuba basobola okwefuulira ne bagamba wabba ebintu byabwe. Wabiteeka mu mannya go. Oba kitegeera. Ne bakukwata ne bakusiba. Ate n'okwata ebintu ebirala n'obibawa. So, olina okuba mwegendereza. Kanso. Bayinza obutakkiriza vidiyo. Vidiyo bayinza obutagikkiriza. Naye nedda olina kuba mugezi. Yes, kanso. Kamera osobola ogipulesinga ewantu wonna. Nga bali tebamanyi. Kuba manya ye security yo. Basobola okwefuulira. Bwe bakwefuulira ng'ojjayo kali akatambi k'oba wakwata. Olinga ngamba mu muganda wo
si mwerufu kyogezako okuŋŋamba. Kale yali atandise akola ebintu ebitategeerekeka. Kyova nakugamba nga ali atya oyo omwana mu bintu bya ssente. Abaana baagala nnyo ssente. Sijja kugamba kino naye nkubuulira mazima oli mukwano gwange oli muganda wange. Olina muteekako bukambwe kubanga kasita bafuna zino gurupu. Kala ndiko mugamba mubbe bote obugobadde olaba ow'empisa nga taliimu byako. Ng'akyuka. Ate ekyo kyoyogedde kituufu ngenda mussaako nnyo amaaso. Gwe tomutreatinga nti omulage nti oba olina kyewategedde wala gwe tandika mulaga. Kino obe ng'obalansinga nnyo kubanga abaana bano bazibu nnyo kasita bafuna gurupu n'afuna oli omulala afuna omulagamba tandika omukola bw'oti tandika omulimba nti nno oli yaleese tandika omulimba nti oli teyaleese. Kati oli bw'aba yaleese taziwandiika kugamba teyaleese bw'afuna waazozezzaamu ng'azizolo ng'afunye amagoba. Kyokka bannaye abadde tankolangako buyaaye bambi. Naye n'engeri gye yakusabye ezo ssente muganda wange naye baako ky'omutunuzaamu omugambi. Era ngenda mussaako nnyo amaaso mussaako nnyo amaaso omukwasa mukono gwa kyuma kubanga omuntu kasita afuna omutima ogwagala ssente obuzibu butandikira. Gurupu kati olaba yatandika yamanya bosi wange wenna amugamba kino ajja kumpa ssente. Olala ajja nakugamba ekitaliyo omuwe ssente olw'okuba omanyi nti nno ekituufu yakigamba. Ate ng'ekyo si kituufu ekirala kyaligamba. Oli mutuufu wammanyi. So munaye nsonyiwira ddala ku lwa muganda wange naye weebeereremu nga ate kyomanya ffe tetulina buzibu. Oyo tasobola tukyankalanya ekyonkusuubiza. Weebeeremu ye n'akasente kasa omuswalaga nange kambeko kyenkola kino bw'anampa ssente. Awo nja kuba mulina. Tofaayo. Bwe bubeera obujulizi oba kitegeera oba okukola endagaano. Bwe bagaana okukola endagaano eyo kali akatambo obeera nako nga ke kakuyamba. Oba kitegeera in case nga bo balina kye bakubalako ekirala obeera n'akatambiko ng'okalina laba we beefuulira ng'okabajjirayo ng'obagamba bassebo oba bannyabo mwankwasa omulimu guno mwanneesiga ne mumpa ebintu byammwe ne mbiteeka mu mannya gange. Lwali lunaku bwe luti ne bwe luti nga byonna nga byonna byeraga security eyo ky'olina okukola era olina kubeera mugezi nnyo. Kuba kanso n'ekirala kye nnalabye ko kajjukira birimu n'omwana wange okitegeera. Badde njagala gwe ng'engeri gy'oli looya badde njagala tubeeko akantu ke tukola nga at least ne waba waliwo ekiriwo nga nina nga nina backup. Olabye otya kyekituufu twandikakoze kuba kajjukira gwe ebyamateeka obimanyi in case nga bakwekyangiddeko nze mbeerayo nenvaayo obeera nga backup yayo. Kuba kati jjukira ebintu ebyo tebyesigika. Oyinza okuba oli awo kino kizze kiri kizze naye nga naawe kennyini tobimanyi. Olabye obajjawo obulamu bw'omwana wange bapo tebasaaga bali abantu bazibu nnyo ku kintu kya ssente bazibu. Kati ensonga lwaki nazaawo nenga lwaki sikubirako kansala Namutebe ambe ku magezi kuba ebyamateeka yakola kyabitegeera yasinga obitegeera kyo kyekituufu. Kuba kino ekintu kibeeramu kati eno ddiiru yeetaaga oyinako omuntu omunene. Olabye otya kyo kyoyogedde kituufu kuba nze ekintu kyenkwatako nkiggusa ate nkumanyi. Enikasi nga balina kye babadde bakubalira oba bakupangira nze nja kusobola okubeererawo. Wakati olaba birimu omwana biki toyinza kumanya bye babala. Simanyi. N'olwekyo beera mugezi. Kuba olaba oli agamba nti newe waba wabaddewo kano omwana we yalugenda. Okitegeera. Naye nga zo ssente nzeetaaga. Tosobola zisufiirwa. Naye just okuzirya olina kubeera mugezi. Ntya. Bwe kyowulira totegedde nkubira. Oba okitegeera. Kwaffe bakanso buli kimu tuba every step mbeera ngitegeera. Oba okitegeera. So n'olwekyo buli kimu ekinaagenda mu maaso ojja kunkubira nze nja kuba nkubuulira ekiddako. Era ensonga lwaki nayagadde nnyo obeere mu ddiiru eno. Kuba abo abantu b'ettaka bayaaye bagezi nnyo asobola okuba ng'ayagala bikuteekemu akulowoozese
nti mbutuufu kati biri mu mannya gange ne bwe mbikwata ne mbitunda ng'ojja bikwata obitunde ate oweeyo n'ebisinga ku ebyo ate nga n'okusiba bakusiba. Ate n'ekirala kansi ekiriwo batya bagula ettaka eryo nga lifere. Okitegeera bava eri ne bajja ne beekalakaasa yagula wano yagula mpewo ne balowooza nti nze. Era automatically balina kulowooza nti ye gwe oba walitunze kuba ekyapa kiri mu mannya go. Mukulu Jacob. Bwana John. Obaddeyo kaawo n'ojjukira lino ekkubo. Ndowooza obuze n'obuuza abantu. Mukulu John weewa. Kati ku myaka gye tulina omuntu oyinza kwerabira we wali ogenze. Obeera ojjukirawo. Ogamba otya munnange? Ndi bulungi. Twasembayo nga wampaawo emisango gikolako ate n'omala n'obinzijjako. Jako. Omanyi kati ffe twafuuka ba mukwano. Jona newe mba sina business gye nkuwadde tusigala tukola ki? Tusigala tukolagana. Ate emisango egyo sijja gamba nti najikujjako. Saagikujjako. Naye nina ka speed ke nali njagala ate ng'okwatiddwa n'emisango mingi wadde nga wali tosobola kuŋŋamba nti olina emisango mingi gwe kale ng'olina cases nyingi z'okolako wadde wali tosobola kukiŋŋamba. Nze nakiraba ne nga nti kenjagala ebintu byange bidduke kambiise ate ewalala. Okitegeera? Kyo kituufu tolimbye. Neera byasigala mu kampuni kubanga nabiwa kanso namu tebiye yabikolako. Jjajja ne gyenkwata ne mbulaabula nga nzire eno ate ofiisi ne zigaziwa ne tufuna ekitebe ekirala kati kwe ggamba naye n'okugendayo okondaba abaana ate nange nga wenkomawo kweno naye nsuubira ebyo biri bulungi. Buli kimu kitambula bulungi. Katonda atukuumye emisango gyakendeera amaanyi kwegamba ndi ku winning side. Sikiinaako buzibu. Ekituufu. Ate era emirimu tetwagikujjaako kubanga gyasigalawo giri mu famire. Gundi Jennifer afande yatukolako. Kituufu mukazi wange gyali eyo. Kati kitegeeza wempa Jennifer ssente mbanga aziwadde ggwe era ziddawo. Egguli otya? Nze ndi bulungi. Ndi bulungi okutwaliza awamu nze siina buzibu n'akamu. Okakasa? Siina buzibu. Ekyo kirungi oba tolina buzibu ffe. Ate naawe ekirungi ekiriwo owangula toluzingangako mu mirimu gyo. Gwabaawo ebijja ne bitunafuya naye era bikunafuya tebirina kulemesa kukola ki? Kukola tusigala tulwanyisa. Kyo kituufu. Ne Mukama akuuma. Ekyo kituufu. Ogambye oli bulungi tolina buzibu bwonna. Obuzibu bwowe buli Mukama wange. Era ogenza otuuka waniino nga bizibu byereere. Naye ate obadde oŋŋambye nti oli bulungi. Naye si nti buli gw'obuuza aba bulungi era ninakuddamu ndi bulungi. Bizibu ate nkutiise nkukange ate nga wakatuula okakkanye. Bizibu byo n'obyesigaliza. Ki ekikutawaanya? Wamanyako ku bya mukazi wange Leticia gwe nali nayagala edda gwe namufunisa olubuto. Nze mukazi wo mmanyi omu afande Jennifer. Kituufu toyinza bbanga obimanyi kubanga twakeesanga era. Ate abakazi olina bangi? Ninayo eyasooka alinga era nnamba emu. Sijja kikweka engeri gye tuli ab'emikwano kubanga gwalina era okuntaasa engeri gye nkuyise. Sokoleke wamuwasa kyajja kitya lwaki kyekyabaawo okutuuka nga temukyali mwenna? Byo biwanvu musajja munnange. Nga yakayingira senior 4 we namufunisiza olubuto nga ndi mu senior 6. Byali bya ssomero nga mukyasoma. Essomero era nga obimanyi. Tuba n'omuzannyawo. Ne wooteetegereza olaba obudde bugenze. Naye tumaliriza ate ab'ewaka banjagaliza mukazi mulala Jennifer omusirikale oyennyini. Ab'ewaka? Ab'ewaka. Maama nga yakiremerako. Leticia. Wanye madam. Kulinako nno obuzibu. Ate madam buzibu ki? Obumanyi? Nkakasa nga obumanyi. Ejjo lwaki tewakoze? Madam bansonyi bwe saakugambye nafunyeemu kaawo obuzibuzibu. Nabadde mu byakutwala mwana wange mu kyalo ewaka eyo. Anti kati anti kiki ekizibu. Tewakoze ate tewaŋŋambye mbu togenda bbeerawo kitegeere. Bw'obanga tokoze ombuulira n'enkimanya
wakiri ne mmanya nti tewali muntu if I can fix things nenzija nkitegeera naye tewakoze ogaddewo ogenze tongambye bankubidde bukubizi simu ne baŋŋamba kakati omuntu atuuka atya okujja ku dduuka nga tewali muntu nze ensonga lwaki nkulina so that bwemba siriiwo obeerawo katate bw'ovaawo nga siriiwo ate n'otaŋŋamba mbu wavuddewo oba otegeeza ki ekyo kyo madamu nsaba kunsonyiwa kuba ebintu bino byavuddewo speed era ekyo kyo nsaba okunsonyiwa obutakukonfamingirawo nti enkya sigenda kusobola kubaawo kyogana kyali tekisobola kulinda okikole ku ofiyo madamu kyaze nga tekisobola kulinda naye nno munange Leticia omulimu guwa ekitiibwa bizibu ki ebyo biba bikugaana okukola ate n'otaŋŋamba madamu biwanvu naye kambikugambe twaba nali wano nga ndi ku mulimu ndi ku ssimu ngenda okulabaye manyikiraya nti ngenda otunulayo wenti nga ye ex wange taata w'omwana wange n'atandika biki ngayogera bingingi mbuye ayagala mwana we anoonya mwana we kaakati nga lwaki omwana we tomumuwa madamu sisobola kuwaayo mwana wange oyo omusajja yaŋŋambako n'okuŋŋamba nti ewaabwe olunaku lwe namuyita nti mugambe nti ndi lubuto yaŋŋambako nti tazaala mbwera olunaku lwe nafunirako olubuto ewaabwe tebafunisizaako mbuto wayitawo wiiki emu nampeereza mesegi mbu olubuto nduggyemu kati koggwe oyagala mukweka mwana sigenda muwa mwana wange omwana wange mulabiridde ng'ali mu lubuto paka nakati myaka 4 gyonna gy'aliko madamu omwana wange gwe musaayi gwange sisobola kuwaayo omwana wange wentyo nawe omanyi obulumi bw'omwana omukyala n'omwana obimanyi obulumi obwo sijja kugamba nnyo nti mbimanyi kuba nze sinnamuzaala ali mu lubuto kati saagala nkulimbe nti nkimanyiiko ekyo naye I can imagine like okwawukana n'omuntu gw'oyagala oba toyagala kubeera ewala madamu abantu anti kisinziira naye omwana gwe wakera ku makya n'ozaala kiba kiruma nnyo taata ye nga omanyi by'abasajja ye yawaddawaddako ng'agamba kale gwe wasa omukazi gw'oyagala naye maama ye olw'okuba bayagala nnyo akasente class anti ffe waffe ba class bokka kati tegeeza naawe ofune class nfune class tebanjagaliza oli kiweewa obamanyi naawe nkutegeera bulungi kati omwana mufunisa olubuto abeewaabwe mbaddukako naye muddukako bakuba amasimu gange tegaliiko enziruka ŋŋenda neekwekamuko famire yange empolereza eno nti omwana yagendako mu misomo najja n'ensoma amateeka ke kabuliriro ke nabuliramu egyo emyaka gyonna ekitegeeza omwana gy'ali eri omukazi omwana amulina omwana yamuyina wa myaka egi 4 we yatuuka naye ate omutima gunkuba ekintu kijja kimpika kinjogereramu nti nno omwana wange ate omusaayi gulumirirwa nandi kati era ffe tuli basajja omanyi omusajja osobola okuzaala omwana n'otafaayo wano awakola ki awasooka naye we wayita ebbanga omusaayi gulina engeri gye gukutuma kwegamba fe abasajja twakolebwanga osobola okulaga nti olinga atalina buvunaanyizibwa wano awasooka naye obuvunaanyizibwa bumala ne bujja ne bukuyita ne bukutuma era omaliriza omwana gwe walinga otayagala omala noddayo n'okola ki n'omunoonya omusaayi gwo gwategeera omusaayi gwo gukunoonya ne woobeerawa kati wazzeemu okumunoonya omwana nazzeemu ne munoonya owaayi ng'ekintu kinnemeddeko ngamba owaayi kampitireeko eyo ndabe ku mwana wange nsooka ew'omukazi taliiyo ntegeera mbu alina ofiisi mwe yatandika okukolera fe abasajja obeera nga atalina buvunaanyizibwa naye omwana ne mubanja kati sookoleke omukazi wamulabye omukazi yenna mulabye oluvannyuma ennyo nengenda ne musanga ku ofiisi mulumba ku lw'ensonga ekintu kimpika ekintu kinnemeramu kati nange nina okulwana amasajja omwana wange mununule kubanga era ntumbwe zange Samantha yayambanga buli gwe yalabanga yayamba Samantha yesiganga buli gwe yalabanga yesiga Samantha buli kyokola
kimala ne kikuddira olwo ne wejjusa ekyakutuma kyosiga kyokungula. Samantha.